oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, buterevu nkwaniriza nyate ku BOCAT TV. Webale kubeera mpozi nga ate otwekuumirako gwe ali mu diaspora, mwebale kubeera nga mukola emirimu egy'enjawulo. Baweereza videos tuzeeyanza era ndowooza muzira tuziteekayo. Esther Nakimero ogamba otya? Jofu Migadde new subscriber waffe, ate mpozi ne Hamid Betaina nembuza ku Nathani ogamba otya? Waliyo Afriki nembuza ku Mukite Catherine, nembuza mpozi ate ne ku Mujuni Rashid, ate mpozi ku Luda Zoom ogamba otya? Ku Luda Zoom ogamba otya? Sale n'abalala baligeya naawe Enkwe olinyo Alisi mukakubona naawe ku olinyo. Olunaku olwaleero mbaleetedde mpozi ate tune empya ey'omukulu Ronald Mayinja. Ronald Mayinja yazze mu NRM era n'akola n'oluyimba oluwaana President Yoweri Kaguta Museveni alutumya Mzeei. Ronald Mayinja ono nga mpozi yayimba nnyo ennyimba ezaatiikirira mu myaka gye2000 eyo ng'avumirira bubi nnyo gavumenti ya Mwami Museveni era nga oya agabyo yayimba nnyo era yatiikirira nnyo mu myaka gye6. Kati omukulu ono yayimba ennyimba muri Afrika simayekoze naye oluyimba lwemusembyeyo okumanya lubadde lwabizzeemu era luno mpozi yaluyimbira ne President Museveni nga ali mu kusho ya Catherine kusaasira mu Serena. Abaana ne bagamba Mayinja nga yeewo omubiri oluno people power neewaga. Mayinja nga yeewo omubiri ng'ekintu akimugambye face to face, abaana ne bawaga. Era awo Mwami Mayinja yali alina n'essubi eryesimbawo ewaabwe Gomba. Yes, ewaabwe Gomba. Munnange tugenda okuwulira nga Mwami Mayinja ate yasaze eddiiro, agenze era asinkanye Museveni afunye n'ekinyama. Bw'amala okufuna ekinyama bamuwaako kitundu, bamuwa n'emmotoka nga z'olaba ze bawa babebekulu bakusaasira. Bwe bazibawa jjukira babawa emmotoka ezo naye tebawa kaadi. Kati Mayinja yagambe emmotoka eyangenze kangiryemu ensimbi ng'agitunda, agiguza omugagga w'omu Kampala. Omugagga w'omu Kampala atuuka ekiseera amuwako ekitundu kya ssente nga muganga kati leeta kaadi. Omusajja batuuka okumugamba baleete kaadi nga kaadi yali abaddeko nayo nga tagirina. Omugagga n'amusika amutwala mu mbuga z'amateeka n'agamba atukole ki tutegeeragane. Ne bategeeragana munnaaye. Bw'atyo Mayinja n'atunda wooteeri ye aliirira omugagga. Kigambibwa Mayinja bamala otunda wooteeri ye sente ez'Afrika ndowooza yagulako ewalala n'azimba ennyumba kati mwabeera endala, kuba n'eri nayo ennyumba eyawaka nayo eri endala nayo yali amaze okugitunda. Before that then after kubeera nga akoze ebyo n'akomawo mu NUP. Era kankutereyo eddoboozi lino owulire ng'akomyewo mu NUP ng'alina Kyagulanyi n'amugamba sinze nsonyiwa, bantu bano be basonyiwa, ate abantu bano tebaagala nnyo omuntu abalyamu Olukwe. Ko Mayinja nkomyewo tukole ki? Njiwowo omubiri. Olwo ebyo byonna abikola oluvannyuma lw'okwegamba ng'ayagala kutereeza ekifaananyi kye. Nkugambe waleeri bwe yafuna akasente ne bamuwa n'okubeera ng'akola eyo simanya peace for all na biki ne bigaana, bwe byamala ne bigaana n'amala nadda mu people power. Akomawo mu people power bye yayogera mwabiwulira n'okubeera mpozi nti sente zaali zigaaniddeyo. Kansooke nkuwa ebigambo bino obiwulire. Tetuliko gwe mulamu asinze wano okunona kaadi kyoba ngende nesimbewo Gomba. Katusooka tuleke wano kuba mujja kati onnakigwanyiza nonye kaadi akole ki? Sigenda kwesimba. Naye bagamba nti tukole eggwanga lino lifune enkyukakyuka ey'omugundu okuva 2021 n'emyaka egirijja. Webale nnyo. Toza mwagala kayimba. Mbasaba ekintu kimu. Olutalo twalutandika ffenna era tulimu ffenna. Waliwo olutalo lwatandise nga siri mu lutalo. Waliwo ensonga yaze nga siri mu ki? Y'ensonga ya Nuupu. Bw'atyo buuka ku kaadi ya Nuupu ne tulwana bulungi. Kano kafera emboka kola sinabyo. Ujja kirana Mzeei yajjayo mundu. Era
byose ebali binyibese abali afugambi wabula okutta abantu okusola mu mawanga wabula okukuuma okutereka abantu n'abajjako ebyabwe n'okutwalibwa mu makomera nga tebalina misango abalwanyi b'ensi okukozesa obubi omuntu aleeta Mzeei n'agenda mu nsiko naye nga biseemu ebyalumanya biseemu Mzeei mumugambe ebintu biseemu abange biseemu ebyalumanya biseemu eyo mugambe ebintu biseemu. Awo ye Bobi Wine ku lunaku olwo n'amugamba bw'ati, njagala owulirize ebigambo bino. Ndi musanyufu kubanga bannabitone bannange balaba ensonga era kati bagigoberera. Era njagala okubeebuuzaako baganda bange nti muganda waffe nze namwaniriza kuba muyimbi munnange naye ate ndi mukozi wammwe ndi muweereza wammwe abaffe muganda waffe tumwanirize. Nnyo kino nno njagala kisindike obubaka eri bannaffe bonna abaserebu bonna ne ba artist bonna nti Uganda ebaagala naye teyagala nnyo nga muli ku ludda lwayo abaffe ne kadi tumuwe Mayinja afukera NUP nga bulijjo mumusonyiye mumwaniriza anangezaani awakanya ekintu abantu kyebagambye muganda wange Mayinja ekisembayo nyakigamba maaso g'abantu bonna tenendagano togikola ne Kyagulanyi ogikola n'Abannayuganda. Bannayuganda bakwagala, Bannayuganda bagoberera, Bannayuganda bakukkiririzaamu ne Bannayuganda banyiiga nnyo bwe balaba omuntu gwe beesiga nga baliddemu olugwe. Kusaba obeere mugumu ne bwe balireeta emondo ezeekana zitya bazinditira naye nkyaliwo oli kyabugagga eri Uganda era eddoboozi lyo likozese kuba Bannayuganda. Kozesa omukisa guno okukwaniriza mu National Unity Platform era n'okunga Abannayuganda bonna bakwanirize kubanga oyo asobya neyeetunda aliyanirizibwa ffenna tuli baana ba. Ekikomyawo Mayinja sente zaali zigandiddeyo mu State House olw'ensonga yaswichinga buloka ndi luli buloka yamutwalayo ne bajjayo akasente yali akuba enjawulo nnene n'agamba ku luno kankozeseeko ku buloka omulala. Kati buloka gwe batwala omulala nga kakati ate era sobola nooza kulwana ntalo kati oli buloka gwe basooka n'agamba nalayika atantegeera akakube RPG y'ekikono Mayinja baamutuuzaako ekikono kyatuula mu bulago okukakana nga State House agifulumye nga tafunye wadde akasente bwato kwe kudduka mpirimpiri n'akomawo mu People Power. Oba yali ateekateekawo mbeera yakubagaininga buto awo nze naawe tubadde tuli awo ng'akayimba kayimba Mzeei ayimba anjukiza Nandaba bwe yali ku simu ng'akowoola President Museveni amukubira essimu Mzeei abantu baagala kwogerako naawe. Kakati eyo yembeera mwe tuli kambawe tiyudi ya Mayinja eno mugiwuliremuko ngenda gibawamuko kitono si kinene nnyo agibaweemu. Omuntu bw'akola ekyo kyasuubira kigwe mulimu ku nsi gwa mutumwa eri ensi ye n'abantu be awulira essanyu mu ye nkakasa ekyo Mzeei okikoze oyiridde Uganda omubiri abaala bakwesimbako we bagwa akalulu kako Mzeei akalulu 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 kako Mzeei akalulu 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 kako Mzeei okuvuma Mzeei manya olumwa naye okwata bulungi ensonga amagezi gono okumanya lino eggwanga likyabyagala omuntu asembeza abalabe be n'obabuuza we balina ensonga wadde abamu bagamba oli mubire tosinza okote n'amini akalulu 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 kako Mzeei akalulu 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 kako Mzeei
okukyusa mutukwagala netubuliddwa kwekana ng'omuntu azawangula abajasi lwabasobye okuwa omudongo Mzeei akalulu Mzeei akalulu Mzeei akalulu akalulu kako Mzeei Mzeei akalulu Mzeei akalulu Mzeei akalulu akalulu kako Mzeei Chaveri yagamba nti okwagala n'okutiibwa byetaagibwa mu buli kye tukola mu nsi eno ne kuba obukulembeze obulungi naye bw'ogambibwanga okulondako ku kwagalibwa n'okutiibwa Machaveri yagamba nti olondanga ku kutiibwa Mzeei oyina omukisa abantu bakutyate bakwagala akantu kako Mzeei akalulu Mzeei akalulu Mzeei akalulu akalulu kako Mzeei Mzeei akalulu Mzeei akalulu Mzeei akalulu akalulu kako Mzeei abavubuka bafuna emirimu obunyisa amasannyalaze wonna osene eddagala mu malwaliro akalulu kako Mzeei saba abasawo bongeze emisaala wamu n'abasomesa baffe n'abasuubuzi balowoozeeko akalulu kako Mzeei operaitiro ku nnyimba zaffe n'abayiiya bonna Mzeei kirowoozeeko akalulu kako Mzeei tino ogiwulidde nteera yaawo mu komenti Mayinja ali mu mbeera ze eza bulijjo atabuseemu abalaki gwe nteerawo mu komenti okitegeera ngenze nentekayo ku peji yaffe ya BOCAT TV ya Facebook omwana n'angamba yifu kuwenga he was a person kati bwebuuza Mayinja awenze akoze atya kale tova ku BOCAT TV nze SULA SSENYONGA naye ng'osobola okubeera ng'oweereza ka vidiyo ko ng'otumira ku bantu bo ng'obabuuzaako ku noti 78 noti 754 nkaga 8 73435 ye namba eyita ku screen yoko nze nje ekwatira nze kenti wali waji nkwatira naye nga akayimba Mzeei oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV